Allah subhanahu wa ta'ala yetaaga okwebaza ebbanga lyonna. Beera mu bitonde ebyebaza Allah okubanga yakutonda ng'oli muntu, okubanga yakulonda n'akuwa eddiini ey'obusiraamu. Kati tuginza okugenda nga tulonda ebyengera nga bwe tugenda nga tubifuna. Omuntu oyinza okuba olwaliro ng'oli mu bagagga, nga Mungu yakwanguyiza riziki, Allah nga yakwanguyiza nga bw'okola ofuna. Allah yatuwa ebyengera, ekyengera ekyokumanya. Omuntu ng'oli bw'osoma gw'okwata era bw'asoma. Tulina abantu bambi ng'akyadooba nakati ng'ebitabo byakusikatira, naye gwe Allah yakusitula n'osoma. Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa obulamu ng'ebiyungo byo biri wamu nga biramu. Tulina abantu ng'ebiyungo byabwe biri mu mbeera gy'otayagala na kwegomba. Oli nga Allah yamutonda bambi ng'okugulu alina kumu na kitundu, okumu we kuli mulamba naye ng'okulala Mungu alina engeri gye yakukozaamu. Mungu n'atonda omuntu ng'alina omutwe nga gugejja buli ssaawa. Allah n'atonda omuntu ng'alina eriiso limu. So olina okubanga buli kaseera weebaza Allah okubanga gwe ebiyungo byo okyabirina nga biri wamu, olina emikono ebiri nga tulina abantu balina omukono gumu. Olina amagulu abiri, olina obwongo nga buli wamu nga busobola okulaba ebigambo bino nga bwe tubyogera n'osikamuuko ky'osobola okugyamu. Tulina abantu nga bw'atulira bw'ati TV bw'atulira screen talina kyajjamu, talina kyategeera. Mungu yamuggyako ekyengera ky'obwongo, ekyengera ky'ebirowoozo. Gwe tobayitako ku kkubo ng'oli mulalu, naye nga gwe okyategeera, olaba gy'ova olaba ne gy'odda. Osobola okutula wansi n'owandika ka plan ko ka bintu nga 3 n'obikola, oba n'okolako 2 n'ogamba enkya n'atandikiraawo. So olina okubanga buli lunaku lw'ozuukuka n'ozuukuka n'ova mu kitanda kyo oba n'ozuukuka n'obikula amaaso go ng'olina okwebaza nti alhamdulillahi alladhi ahyana baadama amatana wa ilaihi nushur, nti amatendo gadde, amatendo amajjuvu gadde eri Allah nannyini bitonde, oyo anzirizza obulamu oluvannyuma lw'okubunzijjako. Gwe tokimanyi nti bwe tuba twebase tuba tufudde? Gwe tokimanyi nti eriyo ababa beebase ne bamugja ku kifaliso ne bamuteeka wansi ne bamutwalako omufaliso nga tawulira? Kya bbeeyi nnyo okubanga tukyali balamu. Oli mulamu ate oli munakuwavu, oli mulamu toyina ssuubi, oli mulamu okaaba, oli mulamu oli awonyiza olw'okuba wakyayiddwa. Oyo omuntu akukyaye nga takulinaamu value. Muveeko, tambula, ojja kusanga abantu abamanyi value y'abantu, ojja kusanga abantu abamanyi okwagala abantu nga ggwe. Kisoboka okuba ng'oyo abadde tamanyi kwagala bantu nga ggwe, era beeramu n'essuubi okizzeeyo eri Allah wo, ngambe nti Mungu wange kino kyagaanye naye mpa ekirala tokinteremu omukisa.